Wanange President Museveni simubanja yampa muganda wange His Excellency okoze ebintu bingi naye abantu balaba byokoze tofayo kubogera abeyo batanga kubeera nga tuli basilamu gavumenti ene tukunya abantu abasilamu mu ggwanga yekye kitukulungutanya twanje ensonga ebyaluna ekiweezaako kwekwatulira kaakati nazzi kuno ng'ennyumba ya Mukama ya kitiibwa nnyo ng'etiibwa buli muntu ne bwe tubeera mu lutabaalo yakozesebwa ng'empuku okukukulira abo abali mu kunyigirizibwa okumanya yaweebwanga ekitiibwa nga ne bw'aba muyeekera nga yagyekwesemu nga gavumenti tekunonayo mu nnyumba ya Mukama nga ne bw'oba oli ku sayidi ya gavumenti ng'omuyeekera yakuyigga ng'osobola okwekwekako mu nnyumba ya Mukama kubanga yabanga mpuku olw'ekitiibwa kye yabanga nakyo ne munnaddiini eyagituulangamu yalina okubeera ng'ow'emmizi ng'era tasobola kukukwata kuwaayo mu mikono gy'oyo akuyigga ekkanisa teyabanga ssabiro lyokka omuzikiti tegwabanga ssaaliro lyokka ekereziya teyabanga ssabiro lyokka wabula yakozesebwanga ng'empuku okukukulira oyo yenna ali mu kuyiggibwa kubanga kyekifo kyokka ekitalinnyirirwa ng'oggyeko ku mulembe gwa mwami Yoweri Kaguta Museveni era okujjukizako obulungi mu mwaka gwa 1966 nga Dr. Apollo Milton Obote azinzeeko olubiri emmengo okukuba Ssekabaka Edward Muteesa munnange Edward Muteesa yadduka agenda ku ekereziya Katolika e Lubaga era omugenzi Kadino Nsubuga n'amukukulira oluvannyuma n'amukukusa n'amutwala ewa Kitunze Gomba eyo gye yava n'ayingira eggwanga lya Burundi mu ggwanga lya Burundi gye yava n'ayingira eggwanga ly'Obungereza mu buwaŋŋanguse gye gyali emigaso enfofoolo egijjudde mu nnyumba ya Mukama kyabanga kiddukiro ng'era n'abakibaamu balina okubeera n'emmizi tebaalinanga kubeera na gwe bakolera tebaalinanga kubeera na ludda wabula nga baaniriza omuntu yenna ali mu bwetaavu munnaddiini akola nga leefali tabeera na ludda leefali asala amazima era munnaddiini okufuna oludda alina ddukuna ng'adda ku sayidi y'abo abanyigirizibwa n'agamba ku bali mu gavumenti nti naye wano kisusse oba n'agamba ku muyeekera ng'atta abantu bannange tuteekewo embeera y'obutebenkevu naye njagala okuba akafaananyi tudde Uganda tuli mu lutalo era nga tuli mu lutalo sina kukuba kafaananyi kubanga tuli mu lutalo nziruse emisinde ngenze Gugwa ku muzikiti gwakulira gwe muwulidde ayogera Sheikh Gugwa ngenze ku muzikiti gwakolanga Imam Museveni anjigga bangobaganya emisinde bubi neŋŋenda ne neekwekako mu muzikiti ewa Gugwa gyakolanga Imam baganda bange Gugwa tampaayo ewa Museveni kubanga ye Gugwa akulaze ntasi asinza Allah asinza Yoweri Kaguta Museveni era akolerera kubeera kwa Yoweri Kaguta Museveni nze ayogera nga njogera ebigambo ebijjukiza Yoweri Kaguta Museveni ebikyamu bye nange mba mulabe we bwe nziruka emisinde ne ŋŋenda ewa Gugwa ku muzikiti gwonna gyakolanga Imaamu neekwekewo kubanga eyo mpuku bwe tulina okwekweka abange Gugwa tampaayo wa mwami Yoweri Kaguta Museveni Gugwa tampaayo ng'ate yakulaze nti takyakolera Allah akolera mwami Yoweri Kaguta Museveni bannaddiini be babanga ekiso ekisala amazima n'obwenkanya nkiddamu bannaddiini be babanga ekiso ekisala amazima n'obwenkanya tunuulira bannaddiini be tulina olunaku luno olwaleero bakyekubira ate babeere bakyekubira nga beekubira ku sayidi ntuufu naye ng'ate beekubira ku sayidi nkyamu Gugwa nga musiraamu munno ssanya yakalajana oba abadde mu kkomera ebbanga ne gye buvuddeko mu nnaku nga 2 emabega yakoze statement batulanga lwa kubeera basiraamu batutulugunya lwa kubeera basiraamu nga ne basiraamu banno Gugwa bangi bali mu ntaana n'ababalya bakaba maluma baggwawo dda naye nga battibwa oyo gw'oli mu kutembeeta nti nze sikulinaako buzibu wampa ojja nti gwe busiraamu oba ojja nti gwe Uganda
abeerawo paka lasti bakwogerako kalebule. Are you sure Gugwa bino ebigambo bye twogera ku mwami Yoweri Kaguta Museveni kalebule? Abangi we basonza olunwe wekitera okwabikira. Ffenna abangi twogera eddoboozi lyerimu tugamba nti lekera okutta abasiraamu Museveni. Omuntu Ssekinomu Sseboze otegeeredde obusiraamu bwonna, otegeeredde bannayuganda bonna. Anze Museveni wampa ebirala saagala kumanya. Gwe busiraamu Gugwa, gwe busiraamu mu abantu be twali badde tuwesiga Sheikh Gugwa abaali badde boogera ensonga mu preachinga mu Quran ne tutuula nga muli emimbali ku jjuma mubuulirira oba ku jjama ne mutugamba nti bannange Allah yatugaana okutta kitonde kinnaffe. Naye ate gwe oli ku muntu atta ebitonde bya Allah baganda bo gw'oli mu kutembeeta Gugwa kuba kafaananyi nga nze nzise ono omwana w'omugwenyufu gwe nawulira agamba nti ayagala kuwasa bannyina era ozaala naboono nefoono simanya akiramu ono w'embalabe nnyingi nenzija ne mutta n'ogamba Allah yaweera yajjawo n'okitwala nti kiryokke. Lwaki singa nkeera ku makya nenzija Gugwa nenziba ebintu ewotoga Allah yabimpa era yaweera yajjawo. Singa nzita omwana wo Allah yaba yakuwadde oba yaba yajjawo era oba otakinga action n'ontwala mu mateeka. Lwaki tobirekera Allah? Abasiraamu buli afa abo Gugwa nga bava bakola statement bannange Allah yaweera yajjawo. Basiraamu tugume Allah yaweera yajjawo. Of recently nalaba Sekana Sise Simba mu kuziika muganda waffe Jakana Nadduli. Basiraamu mulekerawo okwogera ebigambo ku nfa z'abantu. Allah yawa era yajjawo naye wajja atooleyo nga batoozezaayo butwa batoozezaayo masasi. Oli najja nakola statement Allah yaweera yajjawo ewange. Nze mmanyi Allah lwatoolawo, nze mmanyi di Allah lwajjawo era mmanyi naddi Museveni lwajjawo. Museveni bw'aba alina ekikolobero kyakoze ku musiraamu Gugwa mulekeraawo okuteeka ebikolobero bya Museveni ku Allah okuggyako nga Museveni mwamwenkanyankanya dda ne Allah. Museveni ekikolobero kyakoze mukimutekeko nga Museveni, muleke kuwoza bya kijjegga olw'okuba mulidde emitwe gy'endiga wa Museveni. Allah yawa era yajjawo. Lwalijjawo wuwo lw'olimanya nti si kwolwo yajjeewo. Haji Abdul Nadduli mukadde waffe naye yatembeeta ku gavumenti eno n'agamba mmwe baani abeepankira ku gavumenti. Essaawa eno gavumenti gye yayola yemutuusizza okukogga, yemutuusizza okuba nga takyebaka, yemutuusizza okuba nga takyalya. Ye gavumenti yemu eyatta omusikaawe nabagamba tta omusota ng'omusota tegunnakuluma. Gugwa emirango egituuse mu mpya z'abasiraamu obwamuleko obufumbekedde empya z'abasiraamu nsaba Allah butuukeko ewuwo kale naffe tugambe yaweera yajjawo. Omanyi omuganda agamba nti gwe lutaliiridde ennyuna yagamba nti linda buke. Bannaddiini abaali endabirwamu mwe tweraba oba mwe tutunula ne tulaba Katonda teri amanyi Katonda naye Gugwa bw'ajja n'apreachinga ebya Katonda atukakasa nti Allah gy'ali. Pastor Bujingo bw'ajja n'apreachinga Yesu atukakasa nti Yesu gy'ali. Mwe ndabirwamu oba ekisiikirize eky'Omukama Katonda y'ensonga lwaki ne batuwa zaka oba kimu kya 10 mwe mubirya abange nga Katonda mumurepresentinze bubi, nga Katonda temumukiikiridde bulungi, nga tulaba ekifaananyi ky'Omukama Katonda temukijjeeyo bulungi. Ne bw'aba Faaza ng'ayogedde ebigambo awo nzika agamba ebyo Omukama yabyogera abange. Naye mutendereza Museveni Mukama yabyogera nga Museveni atta bannaddiini. Sheikh najja n'agamba nti Allah yagamba mu Suratul Bakara nga gwayogera era Allah ye yagambye nti Museveni afuge paka lwalifa. Era Allah ye yagambye nti Museveni mulungi olw'okutta abasiraamu. Era Allah ye yagambye Museveni mulungi olw'okulumisa abasiraamu emisota mu zitokya chambers olw'okubakuulako obusajja bwabwe w'ebitundu byabwe ebyekyama. Allah yayagamba nti kirungi nnyo omuntu okutta muntu munne n'aleka obwana bwe nga bumuleka oba n'aleka bannamwandu. Oyo Allah osaba w'e Kenya si oli omutuufu. Allah ffe gwe tusinza Allah mumurepresentinze bubi. Basajja mmwe bannaddiini muweebuuse nnyo temukyalina nsa ku mulembe gwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Owulira omusajja omukulu Gugwa ayambala ejjubba n'anyumaati. Allah yamuwa omubiri mulungi nnyo omutunulako n'omwegomba nti laba Sheikh ow'ekitiibwa
naye nga sheeyo yaba wakitiibwa nga tannayogera mugamba yasama ekigambo kimu ojja kulaba nti talinaamu nsa talinaamu yadde n'ekitiibwa ekitono era buli lwayogera aba aboloboota ttaboya ye kyayita okwogera jajja wange Haji Haruna Kikwaku yebake mulembe Butambala obukojja bwange jajji yali azaala maama bawumule mirembe bonna Haji Haruna Kikwaku yali haji ku kyalo ogu naye nga haji yatereka ebyapa by'abantu yatereka ebiraamo by'abantu yatereka ssente z'abantu era nga haji bw'omuteresa oba nusu 10 nga lwampapula totuuka ddumusaba n'olusangira mu binusu nga bwe wazimuwa bw'azikuddiza kubanga teyazikwatako haji ku kitawuluzi kyewaffe e Butambala nga yasala embeteza oba nga yatereza embeteza nga wa mugaso nnyo n'okusinga chairman lwakubanga haji ate lwakubanga munnaddiini emisango gyonna egy'embaga mugende muyite Haji Kikwaku nga Haji Kikwaku awuliriza amaloboozi agava eno n'agava eri then n'akozesa obwongo okusengejja ani mutuufu ani mukyamu ngera haji bw'agamba nti naye gwe wabbye mwogo wa mukyala Nakate nga guba gukusse mu vvi kubanga bamumanyanga asala amazima yagenda ku Kaaba ne yeenenya ebibi bye n'agamba siriddamu kola nsobi zirabwako okuddako ezo ez'obuntu ng'era omuntu omulala naye siriddamu kola nsobi zirabwako nga bamwesiganga munnaddiini. Tunuulira guugwa bannaddiini be tulinawo ennaku zino njagala otunuulire guugwa osobola omuteresa ekyapa guugwa osobola omuleeta asala omusango nga n'ogwa abasiraamu banne gumulemye okusala guugwa oteebwa omuteresa ekiraamo guugwa osobola omuteresa ssente guugwa amuyita ki ekikukunadde as long as yafunye zaafunye oyo asobola n'okusaddaaka abaana be oyo asobola n'okusaddaaka abaana be guugwa osobola n'okusaddaaka abaana bo okusinziira ku statement gye wakola Museveni nze sikubanja Kadirumuwaya ya mubanja gwe yatta g'omulamu eyalirwaniridde obwenkanya mu nfa ya Kadirumuwaya eya Sheibahiga eya Kigundu n'abala bangi abazze battibwa ba Kirevu bw'abaali eyali badde alwanirira obwenkanya mu nfa z'abasiraamu banno olwaliro gwatinkiza ne Museveni nti afuge paka waalifa gw'omusiraamu nga wawulira mu bigambo bya Museveni ng'akola statement oba abasiraamu temuli contented n'engeri gye tubayisaamu mu Uganda mukwate ekkubo mugende mu nsi z'abasiraamu so si mu Uganda n'osanga ebisiraamu biri mu kutembeeta Museveni fuga paka lwolifa ewa nnyoko mu nsi yaffe mwalina okufugira paka lwalifa gwe tokimanyi nti gyakoma okulwawo n'abasiraamu gye bagenda okukoma okuttibwa n'obusiraamu gye bugenda okukoma okusaanyizibwawo enkya n'obasanga abasajja abakulu bakutte Darusu bali ku buzindaalo bavumirira musikaamu zaata mwambaza lubugo n'omubuuza ye kino kyolabye okwogerako ku basiraamu abattibwa kino kyekizibu ekinene kale kiyinza okuba ekizibu oba osanga naye olubugo lwali lulwanyisizaako ku busiraamu lwali lugambyeko nti obusiraamu buveewo ng'ate obusiraamu bugenda okutinta mu Uganda ng'olubugo we luli naye olubugo terulwanyisangako busiraamu naye Museveni yajja oluvannyuma lw'obusiraamu ali mu kulwana busiraamu n'obalaba essira balisimbye kulwanyisa lubugo olubugo mwesibye embugo bannange mwesibye embugo n'omubuuza goloza bajjajjabo tebayambalanga mbugo ab'engabi gwokutuuka okubanga essaawa eno oyambala lugoye bajjajjabo basooka mu lubugo olubugo teruttangako musiraamu n'omu olubugo terutulugunyangako musiraamu n'omu olubugo terusibangako musiraamu n'omu Museveni atta abasiraamu oli mu kumutembeeta ozuŋŋana nambugo era nabagamba nze gye buvuddeko ti omusiraamu yenna awagira mwami Yoweri Kaguta Museveni lyembizi n'omwengenywa kuba eryo lyezambi erikyasinze era n'essaawa bw'etuuka tosiibalira wagaze emmere eyo lya misana teweekweka kuba bw'oba mukafiiri n'okusinga omuntu yenna omusajja yakyogera lumye ntayagala basiraamu omusajja assa abasiraamu omusajja atulugunyiza abasiraamu be bamu abamuyamba okutuula mu ntebe eyo mwabatulugunyiza abasasuddemu kubatulugunya kali gwamuwagira weerira embiziyo n'omwenge gwo weenywere teri agenda kukugambako nti owange okola ki tubalabudde ne tubagamba bannange ffe tuli Kaboole mwe muli mannyo Museveni kawuka akali amannyo bwe kalya Kaboole ne kamala okumumalako ku mannyo kati
munnange ekiddirira kuba kulya mannyo mpola mpola ebigambo bya byogerera ku meenunula oyo gugwa ebigambo bya byogera ku meenunula Museveni akwogerera oyo na worokoso ayishwa kale katugaye na Uganda tebeenunula bonna ayishwa mu abasiramu mwenunula omuntu eyenunula ng'ali mu kkomera omuntu eyenunula nga mulema omuntu eyenunula nga mulekwa taatawe baamutta omuntu eyenunula nga namwandu bbaye baamutta oyogera nti bannange fere tukuyinaako buzibu era tuli ku lunaku lwa meenunula okujjako nga mwe mwanunula ensawo zammwe naye ffe nga ffe tetunneenunula alabina ebigambo mbyogera Museveni tagenda kukoba kuffeffeka nammwe ajja kubalyange era mwe nkugambye ffe tuli kaboole mwe muli mannyo Museveni kawuka akalya amannyo akawuka akalya amannyo ke bayita Museveni essaawa yonna nammwe kajja kubalyanga ffe kaboole tuweddewo tembeeta ne Kigundu yatembeetako n'aja Abdul Nadduli yatembeetako essaawa eno omwana we n'abaamuli abakaba maluma Jakana Nadduli naawe tembeeta olunaku lwo lujja kujja mukulu naawe tembeeta Comrade Sanya olunaku olw'ejjo yabadde mu kooti neyeekyanga n'anyiga batutulugunya lwakuba tuli basiraamu oba batutta batutte n'ekimala batusalire lumu tusibwe tukoyo tuzunzanga mu kooti n'ojja n'essuubi ale ne bakuzaayo n'osanga guti ng'oyamugambye nti bakutwale ebutabika bakkebera omutwe balabe oba omutwe gwo mulamu otadde olugaayo mu kooti kibanga bona nsibira mu kaabuyonjo nenkuba enduulu nti owange bansibidde mu kaabuyonjo gwe eyali baddanzija mu kaabuyonjo n'oŋŋamba bakutwale balabe oba omutwe gwo mulamu bakutwale ebutabika balabe oba omutwe gwo mulamu okuba otya enduulu nga bakusibidde mu kaabuyonjo kakati oyo akoze statement eyo yaba omulalu oba gwe basibidde mu kaabuyonjo kusanya ne guti ani yeetaaga okutwalibwa ebutabika bamukebere obwongo bino byonna munnange bakama baffe ababe Kampala mukadde tebabiraba tebabirowoozaako balabanga buli kimu kiryoka olw'okuba bo balina akasente ke bajje wa mwami Yoweri Kaguta Museveni nabagamba ne gye buvuddeko nze nga nze yeekolera itongwa singa sikutya nnyo Mukama kugamba nti owaye bano si be ba Katonda tubaveeko ojja kwesanga zaka yange naali badde njiwe baamulekwa b'abasiraamu ng'ekiweebwayo mu kabbo naali badde nti baamulekwa b'abasiraamu oba singa mbadde mu Kristo nga ekiweebwayo mu kkanisa naali badde nti baamulekwa oba abaana b'abasibe yes kubanga bo bano kirabika zaka bagifune wa Museveni tebakyetaaga zino ze tusonda mu bubbo wamma Comrade Sanya mumusabire nnyo naye yansanyudde nnyo bonyigiriza ennyindo ogizaaza emize Comrade Sanya ekintu kye yakoze kibanga omubbi okulumba mu makaago omubbi n'akusanga mu makaago n'akuteera options bbiri okuttisa akabazzi oba okusala ekiso ku bulago konna kuba kufa kakati omuntu alimu ku magezi fa nga weerwanyeeko kyekyo Sanya kye yakoze naye twongere omumusabira twongere omumuteeka mu ssaala kubanga n'abaali badde bakitaffe mu Katonda abaali mulwaniridde munnanga ate be bamu kubakolagana n'abatunyigiriza ng'era bawagira ebikolwa eby'okututulugunya abawazi ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga weebale nnyo ennaku olw'ejjo okukyaza ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange weebale tubeereramu olunaku olw'eggulu lwakuba statement gye wakoze ow'ekitiibwa Katikkiro nze nganze omu yeekolera itongwa nze nganze omu kyemmanyi waliwo n'abalala abagirabye nganze okukaanya kwe kusinga bannange tuteekewo enteesaganya wakati w'abavuganya oba n'oludda olwa gavumenti tekyali badde kibi singa okuvuganya okwo singa okuteesa okwo kuba kunaavaamu ebiramu oba singa twali tetwakugezaako dda naye twabigezaako aga amakubo gonna twagakwata ekkuba erisigaddewo lyakuba ono nampulira zibi there is no any way gy'osobola okundeetera okubagaininga ku freedom yange sisobola
kubagaininga na muntu owekitiibwa Katikkiro omutiibwa ennyo ku freedom yange. Tetusobola kubagaininga na muntu atuttidde abantu, tetusobola kubagaininga na muntu atuwambidde abantu, tetusobola kubagaininga na muntu atulugunyiriza bannaffe. Abaana bangi bamulekwa owekitiibwa Katikkiro. Sijja genda wala wano waffe mu Buganda w'okulembera nga kabaka w'ebweru, bangi bamulekwa owekitiibwa Katikkiro. Abakyala bangi bannamuwandu, abazadde bangi bali mu makomera, abalala bali mu ntaana lwa musajja gw'ogamba nti oba tusobola okuteesa naye. Ye tunaateesa tutya naawe ng'okutta eggambuutu so zirinnye ku bulago bwaffe, gwayogera ffe ne tulina kwogera. Gwe kyosalawo kye tulina okukola okwo tekuba kuteesa, kuba kutulugunya ow'ekitiibwa Katikkiro. Otherwise ebadde kalowoozo kange, siweebudde statement yo, sizalayo statement yo, naye sakkiriziganyiza nayo ow'ekitiibwa Katikkiro olw'obulumi obungi bwe tulina, kubanga ow'ekitiibwa Katikkiro naye mwami Yoweri Kaguta Museveni yakuwambako n'ow'ekitiibwa Medali Lubega Sseggona akali amaggwa, ne Betty Namboze, Madamu Teacher Honorable, naye wennyini mwali basatu ndowooza. Are you sure okkiriziganya n'okubagaininga n'omuntu eyakuwambira obwemage? Nze yeekolera itongwa muntambulizeeko vidiyo eno neddiddeyo ku nkuze Butambala. Ekitiibwa omulamuzi, tusaba otuwuliriza olunaku lw'olwaleero. Twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi, twakwatibwa wakati mu bbugumu ly'ebyobufuzi ebyali bitambula. Tusibiddwa emyaka 2 nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa. Bwe kubanga okuwagira Honorable Kyagulanyi musango gwa nnaggobala mu ggwanga, tukooye otuzuuza w'otutwala w'otuzza. Tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyeesimba ku Nakyemalira Museveni ne banne. Ensonga gye tulwanirira ya nkyukakyuka ya asiri yakwonoona. Tukooye tuli mu kubonaabona tutulugunyizibwa. Twawagira nga tuvunaana ebyobufuzi, twawagira Honorable Kyagulanyi. Nsinziira ne wano n'ensaba ne kabaka waffe owa Buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe. Tuli baana ba Buganda era tuli mu kulwana kulaba nga tuzza Obuganda ku ntikko. Baveeyo ku nsonga zaffe ffe abaana ba Buganda tuli mu kuvuulira mu kkomera. N'ensaba ne jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu. Gavumenti eno etulugunya abantu abasiraamu mu ggwanga. Kabaka wa Buganda Ssentebe Katikkiro Charles Peter Mayiga, buli omu kuvaayo na Uganda yali gyaliyo navaayo. Twatulangibwa bya bufuzi, ebitulangibwa bya bufuzi, twagala tuyimbula mu kkomera. Okubanga okuwagira Kyagulanyi musango gwa Nnaggobala, batusaba obusibe tumanye tusiba obusibe. Tukooye okutwala obufuzi, tukooye twagala batusalire obusibe obumanyikidde tumanye tukola ngabwe. Nze babita Saanya, nze Mbalayi bujja kunzitabusi sigenda kuva ku mulamu gwatuuka tukabatayimbule. Twagala tuyimbulwe, twagala bwekanya atira Museveni temuyimazi mutuyimbule. Don't strangle him. How to strangle him? You're not allowed to come. You want to kill them, right? Shall I call you?